Bannayuganda mbalamusizza okusingira ddala abava mu Western Region mu kitundu oba mu district gye bayita Isingiro. Obubaka bwange buno bugende ewa mukadde wange Minister Honorable Bright Lwamirama. Omanyi buli muntu yenna akuzaala mu myaka abeera kitaawo, ate nina okuteekamu ekitiibwa mukama wange oba kitange Honorable Bright Lwamirama Kanyontole. Nkumanyi bulungi nnyo, naliko ne ku laaleyo eya 2001 laaleyo nagiriko bulungi nnyo. Wajja nkulaba no printinga ne t-shirt ezaali ez'emivumba ng'oteekako ekifaananyi kyo ng'abantu bambala, ne laaleyo nagiriko ku loole ng'ogenda ku nomination day. Obubaka bwange bugenda beera bwa ddembe nga bukakkamu, naye message yange egende gy'oli. Wabadde ku NBS n'ogamba nti olina okumakinga sure nti mu Isingiro tewaliyo Nuupu, ate olina okulwana okulaba nti okola ekisoboka okulabika nti no Nuupu ogigoba mu Isingiro. Naye nsaba okutegeeza nti bw'obanga ogenda kukozesa legal means, okukozesa obutuufu ne mu mateeka nga constitution ya Uganda bweragira, mwalwawo dda tekikyasoboka. Naye bw'oba omanyi nti ogenda kukozesa illegal means, ogenda kukozesa obumenyi bw'amateeka okulabika nti ogoba Nuupu mu Isingiro, osobola okugezaako nga 10% oba 20%. Osobola okugezaagezaako emundu ne bw'ozimalayo, kuba yebadde nkolayo okutiisatiisa abantu, okukwata abantu, no deploying amagye, okuvaawo emakenke, osobola okugezaako nga 20%. Lwaki nkugamba osobola okugezaako? Mwakuraminga ekintu kimu, mulina endowooza mwagwira sayidi emu ne mulowooza nti Nuupu kyambalo. Nuupu si kyambalo. Nti bwe mukwata abantu abambadde ebyambalo ebimyufu nti ye Nuupu. Nuupu si kibiina kiri kye mwawandiisa. Mwagenda mu Electoral Commission ne bawandiisa ekibiina kya Nuupu ne bakikkiriza nti ye Nuupu, kuba mulina n'obusobozi obugiwanduukululayo ne mukigoba ekibiina kya Nuupu. Eyo si ye Nuupu. Nuupu lyafuuka ssuubi ly'abantu. Nuupu ideology, ndowooza mu bwongo bw'abantu. Nuupu lyafuuka ssuubi. Lwaki nkugamba ensonga zino? Ebbanga bannayisingiro lye banaamalanga ekkubo ly'ebukanga okugenda ebugango, okugenda liyitemu likonekiti era akaayi nga sirikole, naye nga bannayisingiro basasudde omusolo okumala emyaka 40, tosobola kugoba Nuupu mu Isingiro, kuba Nuupu buli lwe balowooza ku kkubo erya koolansi essuubi lyabwe liri mu Nuupu. Ebbanga Isingiro lyenamala nga terinaamu yadde eddwaliro lijjanjaba oba lizaazisa bakyala mu Isingiro nga balina kubaddusa mbalala, naye nga mwatuwa ekitebe kya district nga kirimu kutusoloozaamu musolooza misolo na musimbi, naye nga bannayisingiro tebalina kye bafunamu nga n'abakozi abakola mu Isingiro bava wabweru wa Isingiro abakola ku district awo, tosobola kugoba Nuupu mu Isingiro. Ebbanga Isingiro lye banaamalanga amata bwe gabeera amangi bagatunda nusu 5 lita, nusu 4 oba nusu 6 lita, naye ng'eccupa ya Lwenzori eva ya 12 lita ne ice lita ya ice amazzi nga ya 1500, naye ng'amata ga 4, naye ng'omuntu kimwetaagisa okulunda ente ne eka n'okujjanjaba ente buli kaseera afune amata nga tegalinnya miwendo, tosobola kugoba Nuupu mu Isingiro. Ebbanga bannayisingiro lye banaamala ng'amatooke bwe gabeera amangi gengera ne gatuuka awo ne babula ne ssente ezitwala abaana ku ssomero, naye nga balimi b'amatooke nga tosobola kubateerayo kyuma oba factory esobola kamula juice mu matooke, ne babeera ng'oyongera value ku matooke gaabwe, tosobola kugoba Nuupu mu Isingiro. Oli mu sekita oba oli mu department ekwasiganya ebisolo,
akatale kente bannayuganda bannayisingiro bamaze emyaka egisukka mu 2 nga wabateeka mu karantini nga tebakkiriza kutunda nte zaabwe akatale wakakulozinga lwaki balina obulwadde bwa foot and mouth disease naye gavumenti namba nga terina busobozi bunoonya ddagala lya foot and mouth disease okuweereza bannansi ne bajjanjaba ebisolo byabwe ate nga mubafunako omusolo eyo kapasite bw'obeera nga togirina ku ssaawa zino tosobola kufayitinga nuupu naye nga mulina kapasite esobola okwegabira miliyoni 10 mu palamenti nene mubula obwongo obugamba nti nno bannansi bange oba bannayisingiro bamaze emyaka nga akatale kaabwe kaggala ekizibu ekiruma bannayisingiro kwe kubafunira eddagala erijjanjaba ekirwadde ky'akalusu ng'ekyobusobozi tobulina tosobola kugoba nope. I'm telling you. Bw'obanga osobola okutuula n'olowooza nti ebyo bizibu bya bannayisingiro byonna osobola obisolovinga n'obibamalira bulungi nnyo, I stand with you. Nange nja kwegattako tugobaganye nuupu mu isingiro. Nja kwegattako. Sebo ninyiza kwegiitaho bwanyuma y'okusolovinga ebizibu ebyo byonna ebikushashaba ninyisingiro, nange ninyiza kwegiitaho tubinge nuupu mu isingiro. Konka wano oreba otine capacity y'okukola ebintu ebyo kubikorra banyisingiro. Never. You don't have that capacity. Ekirala emyaka gibaleseewo mugobagana ne generation etali yammwe banange muwummuleeko nkimanyi ebintu ebimu biyinza okukunyiiza naye byenjogedde ebikunyiiziza yadde ge mazima ojja kunsonyiwa mukadde wange naye kibadde kinkakatako okukujjukiza nga kitange kibadde kinkakatako okukujjukiza nga taata mu myaka kuba nkumanyi bulungi nnyo naye waffe omanyiiyo naye vidiyo yange bagikutuuseeko obubadde obubaka bwange Mukama akumpangaalize olabeko ku Uganda empya nkakasa ejja kukunyumira kino kye tukikola ku lw'abaana bo tukikola ku lw'abazzukulu bo kuba Uganda bwesigala nga bweri n'obugagga bwe mulaba nti mulina amazima amatuufu bayinza obutabuganyirwamu kuba sisitimu tesobola kufevalinga bugagga kutambula kuva ku kitaawe ne bukwata ku baana ne butuuka ne ku bazzukulu bwe tusigala mu sisitimu y'emu tekisoboka tebusobola kutuuka ku bazzukulu ebintu bijja saanawo nkikola lwa bulungi future gy'okoledde abaana bo n'abazzukulu bo bagyeyagaliremu Omukama akunkuumire.